omwami omu kamukootinge kubanga byenjogera bituufu nabiwulira naye tasobola kubyegaana. Deputy Speaker wa Parliament ya Uganda Honorable Thomas Tayebwa yawa testimony ye bw'ati yagamba yali mu FDC kati wa NRM naye mu FDC mwe yali mu ng'ayagala enkyukakyuka naye nga muvubuka eyeekolera emirimu gye ayiriba era ng'ayiriba e Sudaani ng'ayiriba nawanawa naye mu mboozi yeeyo yamensoniga Sudaani bwe yayingirangawo nga yafunye akasuuti akapya nga yafunyeyo akamotoka akapya emimwa gyonna gibeera kuye bamuguze naye nga ye yamanyi gy'ayita okufuna ebyo byafunye yamanyi gy'ayita okufuna byafunye kati ekyavamu yagenda okulaba ng'ekituufu tewaliwo kye bayita opposition waliwo okuwudiisa. The reason why he reformed ng'era bwe yali mu reform nadda mu NRM kubanga yakizuula nga tewaliwo serious opposition wabula okuwudiisa. Baabakulu abakulira bali bulungi nnyo mwabajja mwongere ku nkyakaali toleeta akasaati kapya pozi nga baakuguze ojja kuba oguliddwa tolabwako ku woteeri mpozi ng'era nabo bagenze kugula olina kutambulira mu biseguusi kye bamunenyanga kwe kulaga kyafunye naye tukolerera ki Apollo kikugasa ki okuba ng'oyita Sudaani ewatali wange Abasudaani bwe batuyisa si bwe tubayisa wano akasente n'okajja muntu yeezenkanidde awo n'oyambala enziina ati waliwo basajja abakuuma figa zaabwe ng'era Right Honorable Thomas Tayebwa yeerabirira yeefaako agaana okunyirira kubanga mulimu kuggyako gavumenti n'okusigala ng'olaga kifaananyi nti toli bulungi kati yakizuula nga tiwali mulamwa mu kunyigirizibwa otyo okoze bulungi oyina gwolaga ekifaananyi nti temuli bulungi n'olwekyo abasinga obungi banakusiiba nga they are captives they are oppressed balina okulaga operation naye nga be balagirako operation abo abakulira abaana abo bali bweru bakyala baabwe bali mu mirimu gya UN oba otegere kyeŋŋamba omukyalo owo yatena gyakolera naawe buli naku enofuluma nga osiiwuuse olage nti Uganda ekunyigiriza kati Honorable Thomas Tayebwa n'akizuula nti opposition ey'okwesiiga kuwudiisa tajja kukisobola n'asalawo nadda mu ruling party n'addukanya bulungi bizinensi ze kakati bw'oba ogamba nti no oba yalidde kati yenywera kabisi ke kati kajuyisike nga tewali agamba owulidde naye ekinsanyusiza Musumba to set at liberty those who are oppressed. That is point number 5. Ayita mu kunyigirizibwa kwonna Yesu yeye kasobola okusumulula. Eno government ne bwevaako asiiba aleekana mbw aleeta Uganda empya God forbid nene bamala bayitamu abantu abo era gwe aleekana osigala oli mwavu nga tofunye Yesu. It's only Christ who gives liberty. It's only Christ who takes away the oppression. Only him. Actually, nga tomulina tolina mireme ne bobera billionaire. Abasajja balina sente Apollo naye balwadde beeraliikirira ebintu ebizibu.